excellence wamwe yamala ebbanga lingi nnyo ng'anywa enjaga ganja. Kitegeera bulungi? Bwe yamala ng'abaana bakutte n'entambula nti omuntu bw'anywa enjaga aba wakabi n'agooma n'avimba bw'ati. Yakeera bukezi nkya ku makya n'ayambala essuuti n'abalekayo. Yabalekera ani agenda obbagogola. Kakati omulimu ffe gwatulekedde gwe tugezaako ate okuzza aguleseewo kuba kati bali yabakozesa ng'abasirikale. Kitegeera kuba ye yabalekamu kiri. Today, Bobby Wine, we want to change our country. The man has been smoking ganja that he wants to become a president. Who's the president? Bobby Wine has come also to come and lie you in town. If we want those lies of every day, now I can see when it will reach time they are going to send people to come and disrupt us. Other groups, but of today I'm very serious. If they come, we are the ones to attack them. Now you know I love you when you love your president. Yes. Because he's our president. Today, Bobby Wine, we want to change our country. The man has been smoking ganja that he wants to become a president. Who's the president? Toka. You understand? Mu bintu ebimu bye tulina okwesibako mu bulamu kwe kusigala ku mazima. Oyinza okuba nga toli mugagga nnyo naye oba oli ku mazima omutima gwo gujja kubeera musanyufu. Ate oli ne wabeera nga mugagga nnyo naye ng'obulamu bwe bwa bulimba tabeera successful kubanga mu nzikiza yekka amala n'akaaba. Tewaliyo mugagga yenna alina ssente asobola kuyitaba amawulire n'abalaga keesi ne keesi oba ebisawo by'ebisawo bya ssente ng'omugagga oyo ssente ezo yazikola mu makubo matuufu. Ba businessman, ba entrepreneur n'abalala naye abo bonna abaakola ssente makubo amatuufu. Abagagga be tulina mu Uganda abasingira ddala okwemployinga abantu. Kambewo example nga Sudiru tasobola kuyita bannamawulire n'abalaga ebisawo n'ebisawo bya ssente bitaatuure Bakarimu Hirigi tebasobola kukola bintu ebyo. Omugagga ayakola ssente neewera mpola mpola mu ntuuyo ze tasobola kgenda mu bbaala n'agamba nti drinks on me nti ebyokunywa byonna ebiri mu bbaala byonna abigulidde abantu. Tewaliyo mugagga nga ssente yagikola mu butuufu bwayo ate nga ssente ayina nnyingi nnyo akola bintu ebyo. Abo bonna be mulaba abaleeta ssente ne bazikuŋŋanya ne baziteeka mu bannamawulire ne balaga emitwalo n'emitwalo gya ddoola. Ezo ssente bwe ziba nga zaabwe ze ssente zokka zokka ze baba bayina kubanga senga babadde bayina ssente endala nazo bandizireese ne baziteeka mu bannamawulire. Nkiddamu buli wolaba ng'omugagga ng'ayise bannamawulire n'abalaga ssente ezo ssente zokka zokka z'abayina kuba senga abadde ayina endala nazo yandizireese n'aziraga. Naye ng'ekikulu kya byonna kusigala ku mazima. Bw'oba okyawuliriza ntunuulidde Brian White oba mbadde nfollowinga story ya Brian White naye nga mu mazima ne waba nga yakunyiza atya akwasa ennaku oba bikwasa ennaku. Omusajja yayogeranga abayimbi abo ne bemwegomba nga waba ayogera ku podium bonna nga basirika. Mujjukire olunaku lwe yayita Wizo gamba aliwa kaliwa podium yajjulanga abayimbi n'abayimbi abakyala abasajja nga waatambula atambulirako emmotoka emabega ezisukka mu 10 ez'abasirikale nga ziringa 3 ez'abayimbi nga ziringa 15 n'ayita abantu n'abagabira ssente. Ansa Katonda yekka yagiina oba ssente ezo yazigabanga genuinely. Kyentegeeza genuinely na mutima gumu ng'azigaba nti azigabira abo abatayina oba yazigabanga bamulabe nga y'ensonga lwaki buli gwe yawanga yamuteekanga ku kamera. Nzijukira omusajja ayamupangisa tenti ng'omusajja oyo ali ku TV yanyumya sitoola akaaba amaziga okubanja ssente ne bamukwata ne bamukuba ne bamutwala ne bamusiba. Nzijukira Brian White ng'alagira mwe mukole kino. Nzijukira ebisawo bya ssente nga mazima gennyini mu nsi nga Uganda majority y'abantu bali bubi nnyo. Abantu bangi bazimba akasajja ku mutima okulaba omusajja yalina ssente ezo zonna naye nga tebamanyi mulimu gwe nga tewaliwo document zonna zimusupportinga nti yakola eno bizinensi nemuwa ssente nti gwe guno omusolo gwasasula naye nga ssente ziyiika buyisi bwe ziti. Ssente ziyiika buyiki bwe ziti. Ntunuulidde Brian White nenzijukira olunaku lwe yavaayo n'avuma Bobby Wine n'amulangira okunywa enjaga. Naye nga nno kyeki ekivumya Bobby Wine kusigala ku mazima.
bagamba omusajja yayogeranga ne bawulira. Ntunuulidde Brian White ng'ali yekka nga n'omusajja agamba nti asigaddewo nga mukwano gwe naye ali mukolamu bu vidiyo amala abuteeke ku YouTube. Essaawa zino mutunuulidde nga bamuzizaayo ewaka, eddwaliro ligamba tebamanyi kikimuluma naye ng'ali ku oxygen, ali mu ddiiro ng'ogamba nti yafudde dda. Ntunuulidde Brian White ne ŋŋamba ba Big Eye baliwa, ba DJ Michael baliwa, ba Cindy baliwa, ba Alex Muhanji baliwa, sisobola kuba menshoninga bamalayo, bakabaata baliwa, nga mwali bangi nnyo. Woba okyawuliriza togulanga mikwano na ssente, ssente tegula mukwano, essente tegula mukwano. Kyovulaba mulimu bano abavuuka be bawa akasente ne bava ku kituufu. Tetubalaga nnyo bukyayi kubanga abo abavuuka mbakakasa bajja tuuka kalulu balonde Kyagulanyi Ssentamu kubanga bamanyi ekituufu, kubanga kibalumiriza naye balina okukikola olw'embeera gye balimu, olw'obwavu. Brian White nga yalina emikwano, ennyumba ya Brian White eyo yajjulanga ng'obwa ne woyita. Essaawa zino ali mu sitting room eyiye yekka naye nga Brian White yavaawa. Brian White ssente empitirivu yazijjawa. Brian White ye yaani ayavaayo ne ssente empitirivu mbw ayambe gavumenti agiyambire ku bavubuka. Kyagulanyi abonaabonedde mu Arua, Yasini Kawuma agenze, bazaake bakubiddwa kata bafe. Abantu b'omu Arua banyiivu, muvubuka agenze agabye ssente mbwe yakikola ku lulwe naye nga yavaawa. Eyo yonna gye yajja akasente yekka yamanyiyo kaggwerayo ddala, okuba nti natunuulidde Kasuku ng'ali mu ddwaliro ng'agamba nti twagala obuyambi bwonna, twetaaga obuyambi. N'ogamba ebiveera n'ebiveera, ebisawo n'ebisawo bya ssente byonna byalagawa, emikwano emingi gyalagawa. Olunaku lwaleero munansonyiwa okudaivatinga Zali akoze post mbw asaba gavumenti eggulewo akeedi, asaba gavumenti ekkiriza ababodaboda bakole n'emirimu emirala, era naddira ne comments n'azidisablinga nga tewali asobola commentinga. Amaze emyaka egisukka mu 10 ng'ali famous, ng'ali ku social media, talina kye yali akoledde Munnayuganda, ta-advocatingirako na Munnayuganda yenna. Abakazi ne babarapinganga ne babatta, talina kintu kyonna kye yayogera. Abantu babafudde, abaana ba people power bafudde ebiseera ebyo, talina kintu kyonna kye yayogera. Nga bakampeiningira muiri wano military yakuba abasoga ejjinja, yabakuba emiggo ng'asirise. Essaawa zino olw'okuba scientific campaign naye avuddeyo, kati alumirirwa Bannayuganda naye ng'ate Abannayuganda balaba ebintu bino. Naye sigenda kukirwako kino, gw'alina amagezi tegeera. Of course omusiru sigalira ddala ng'oli musiru. Mwina story gye muyigamu ku Brian White. Brian White buli we yayitanga nga mmotoka yakadde yeesookawo n'emulongooseza ekkubo ziriwa, bano bakukozesa ne bakulabisa, ate we bamala okukukozesa nga bamaze okukulabisa essaala yaabwe ebeemu ofa oveewo, so that tonyiiga kwogera byama byabwe. Nsaasira Brian White era njagala nyaawone, aliyogera amazima mu maaso eyo. Naye mu abakyali abalamu nga mukyalina amaanyi nga mukyasobola okwekolera, muyina kye muyigamu mu story ya Brian White. Peace.